tukyanoonya abantu betukola nabo challenges okulaba nti tulusuutinga mu bulungi nga weekobana na champion simaina komanda mudogo mbu yakubye ku nkoko nkulu yekambuze mwana mulenzi nkoko ekivulu kyolanga ekikutuusa n'okweteza engumi ezalubaluba ogenda kuwaaki banna Uganda. Why can't the government arrest these people? Otegeka biki toli muyimbi. What is the agenda of okutegeka ebintu bino? Benda ba DC boys be bategeka. Mwagala kumalayo budget za USAID. Kubanga ebikolwa byo tubimanye bulungi. Tebyawukana nnyo na bisibya bulamu bwonna. Wasagala kubisa kumpewa. I can't discuss that. Nayenga chicken chikyogenda okuwaba na Uganda ekyo kikutuusa okugamba nti kamanda mudogo emitwalo 5 jiji no soko nsaba tulemu engumi. Nalabye gwe weegaana nti kitaawo ngana yajje enjala tamanyi nti alien skin ye yakumaking ensi yali yakunigi bachita batya mu luzungu negirigation ngensi yakuboola olw'ebikolwa bye bya sitaani omuntu yenna ali mu ebikolwa by'ebisiyaga teyetaga kusemberera naye alien skin yasalawo n'agamba no mwana mulenzi ono nkoko ensi yamuboola ensi yamuzira neka musembeze mufuula omuntu kati nalabye yeyita kitaawo nga jeye enjala njagala kujjukiza mukulu munnange nti omwana yakwegana mbulamu era n'alondawo ne kitaawe nga ye MP wa Nakawa bali mwezo mwana ote mwamulabako wano nga yesibye ku musajja omukulu bali mwezo n'agamba no gwe nkoko nina okukusiba nze sisobola kuzaala mwana wa kikula kino omwana atembeze ebisiyaga sisobola kumuzaala. Waliwa mu biseera ebyo mwana obwe yayononeranga abaana baffe. So abazadde bwofuna akugunjulira ku mwana kubengalo omwana bwaba yakulema n'atuuka n'okwesiba ku bantu abalala singa amukugunjulirako n'amukuteera mu layini okuba ngalo. Tata nkoko wandibadde weebaza komanda mudogo olwaleero nti weebala ongunjulidde omwana eyannema. Olwaleero wandibadde weebaza kuba ekyakubiza omwana wo bwe kubanga kutambulanga bakyala nga musajja. Nkoko komanda mudogo tukuwa credit bwe saabagunjuzi wa wano buli mwana yalema muzadde we n'atuuka n'okwesiba ku bantu abalala nti be bamuzaala. Bw'oba osobola okubateeka mu layini era ngenda nakuli gye sitalingira company okugunjula abaana abalema ba kitaabwe ne bannyaabwe mwana n'atuuka okutembeeta ebisiyaga wano atwonoonera abaana wamukubye katono. Oye magomba sana kusimbayo kitoke kubanga we are creating a generation etya katonda. Etati gwa kikolimo gwe. Katufukira kizibu nnyo mudayali nnyo kakuzaje mwatundanga baje nembize kiboga. Okusinga kufukira abantu ekizibu. Nyoko wali akutana takugambako kubanga wala jiyabetembe mitwe. Tozadde bali be yakati kolimo ekyensibo. Bali be yakama amaziga g'abantu ne munsita bali bamuna mirembe. Bali bungeeta, bali yenjera, bali kubwa. Bali banebiribu. Namukadde wakulu. Bajja futimpula abo abaana b'olumbagana tebalina kye bafiirwa anti buli omu atya okugambako naye mwe abatankuula entalo ku bantu bwe baba kubaagaagamwa ne mutandika okunoonya simpase naye olunaku lwe bajja okukuba buli omu yenna ajja kuba musanyufu kuba teri gw'otavumye kye kikulumbisa abaana b'omusajja ne maama we nze ndabanga gwakula osinze layini kuba gwe mwennyini toyagala kunyegera ku baana bo wano wasiba omuntu mulamba n'osiraanya n'obulamu bwe kwogera ku mwana wo oli ku baana b'omusajja obakonjera bakoze eki. Nyinza okubuuza maama wa alien skin yakoze eki n'okingamba gwe yeefula alumirirwa abantu lwaki osiba abaana b'abantu wano wakwata maama Sefuko n'omuteeka mu kkomera n'omwononera obulamu n'emirimu gye yali akoze eki gwe olumirirwa abantu gwe olumirirwa abantu ku byokoze abaana b'abantu wano mbu bwe weefula alumirirwa abantu golowooza chicken abamukubye tabamanyi tabamanyi we onaawuuza nnyo entalo ezitakwatako weeteeka nnyo mu buli mawulire naye lekeraawo okuvuma famire z'abantu mukazi gwe va ku baana ba muno ne maama we okulosinga layini naye omuvubuka oyo kaana kuba buli omu ajja kuba musanyufu kuba ojja osiba abantu bangi ku lwa famire yo wano toyagala kwogera ku baana bo era buli aboogerako omaliriza omutadde ruzira oli ku baana b'omusajja obavuma bakoze eki abaana baaliye ne bakoze eki ne maama we olunaku lwe banaakusesebula ebyo ebimwa eggwanga lino ligenda kujaguza kubanga tolina gw'otavumye bw'okerera ku President Museveni ng'olumba ssale bw'ovuma abeNRM enkya ng'ogenda mu opposition buli awali amawulire w'obuukira naye bajja kukuba ebyo ebimwa era tujja kuba basanyufu ate teweerimba nti osobola abaana baaliyeni teweerimba nti obasobola olunaku lwe banakuba n'abo abasirikale b'otambula nabo tebajja kusobola kwenganga gaali eyo naye gwe ate okoze entalo ekikuvumya omusajja kiki yakoze eki oyinza okukinnyonnyola abantu
oyinza okukinyonnyola abantu omusajja takunyeganga kale wandivumye ye takiinaako buzibu naye n'oleetamu n'abaana be nga gwe wano osiba abantu ku lwakwogera ku baana bo tewasiba simpoke kati ki ekikuvumya abaana b'omusajja ne maama we olunaku lwe banaakusesebbula ebyo ebimwa tugenda kusanyuka nze ekyo nkikugamba alaali lekeraawo kulumba abantu abatakuliiko kulumba bamaama b'abantu ne familizi zaabwe sigala muleeni bajja kukusesebbula ebyo ebimwa wama yagala okugenda ebweru saagala bakufere Staffeva Uganda Limited company yakakasibwa government ya Uganda ate ng'oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo beetaaga abawala n'abalenzi 15 genda kukola mu ggwanga lya Kuwait na Qatar mugenda kuba mukola mu restaurants muweereza mmere kwaniriza abantu kwoza bintu emirimu bwegityo sala atandikira ku milioni 1.7 paka ku milioni 2.3 bakusuza bakulisa ateranga bakujjanjaba ne vacation buli mwaka banonyeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 2 kinana munya ogenda kuba obafuna buterevu aba Staffeva Uganda Limited na yono mukyala ze asiba abana b'abantu tabalimba nti yali asaasidde ku muntu yenna nokwata abana b'abantu n'obasibira mu makomera n'obamalira mu makomera families zaabwe n'osiba bamaama b'abantu n'ovuma abantu n'otraumatizinga abantu bweweefuula mbw'oyagala nnyo abantu bw'ovuma abantu bajja kukukuba ate olunaku lwe balikuba ensi yonna ejja kusanyuka nze nkubuulidde bw'oteesonyiwa ku crossinga line na kulumba abantu batalina kye bafiirwa bano abavubuka bagette komera tebalinaako buzibu maama full figure nkulamusaako yonna gy'oli naye kabampaana abeeko waakoma wano twafiirwa omwana mulamba yisima bwe yakeeranga ng'awagira gavumenti enkyanga gyagikuba luli n'akuba bizinensi z'abantu luli n'akuba ab'opozisoni kale obeera n'entalo mu buli ango nga ne bw'oba ofunye ekizibu teri ayinza kugamba nti ono ye mulabewo maama full figure nkusaba n'obuwombeefu bungi ojje entalo zo ku bantu abatalina kye bafiirwa toyinza kulumba abaana ba munno toyinza kuvuma maama wa munno alien sikini wandi muweebudde nga bw'oyagala naye abaana b'abato alien sikini ye wandi mugeddeko byonna by'oyagala wandi mulebudde wandi muvumye naye maama we maama alien sikini yakola musango ky'okumuzaala maama full figure mbuuza ggwe kuba naawe oyina bw'okosezza obulamu ne teri yali aweebudde nnyoko oba kitaawo era obeera mukambwe nnyo okusiba buli ayogera ku mwana wo mwegendereze nnyo obutakulosinga layini za maama mu nsonga zonna n'otuuka okutamiiza maama wa munno walagi gwe ku bonna bozza ovuma abaana b'abantu bozza osiba waliwo yali ayingidde maama wo baali bakozesezzaako ekizampo yonna ne baleeta maama wo oba kitaawo mu bintu bino ne baleeta abaana bo kale bannayuganda ogezezzaako okubanyiiza kuba abaana ba TikTok bangi boosibye boomalidde mu makomera kuliko eyali anyiize nnyo n'agamba nti maama wo alinga kino n'agamba nti abaana bo bali bwe bati lwaki ebintu by'abaniga tobirekera abaniga singa chicken anaakugamba amazima nti yabadde stand ebigambo bye wayogedde ku musajja mukulu atakunoonyangako gwe yamunoonya ewuwe era n'omwesibako ne mugamba nti oyo talina mukwano olaba awaana ssale leero yampadde ssente empitirivu n'abaana bange mbatuumye mannya ga first family enkeera najja n'agamba nti tebalina kye baali bampadde olaba akulaga nti mwesimbu nnyo nti era ye na muwabuzi wa president mulamba enkeera nadda n'akugamba nti ate sina kye nali nfunye mu gavumenti eno kati oyo omuntu bw'atyo omutyanga alien skin bano bonna abantu nabakulabula oyina abantu be wava nabo mu kyalo bano bonna abazze bakwegattako abakunoonyako amasannyalaze weebuuza ensonga lwaki bo baalemwa ebyabwe kubanga gwe ku buganzi bw'olaga abantu bw'oliko lwaki toyimba where are you for performing my sister otuuka okujjonkera omwana gw'ozaala kubanga bwe tujjako emyaka gy'alien skin ku gijjo omuzaala emirundi egi yeetaaga na kuyita gurandima omwana gwe wandigenze bw'aba akoze ensobi omushepinge ng'owuwo wasooka kumukonjera ku kivulu kye nti abantu tebagendayo kumuwagira mwabaleeta abantu obusungu naye njagala kugamba nti lino eggwanga terinna formalizinga mu layini
omwana ajja kukuba. Twewale entalo. Ge mazima twewale entalo n'okusookereza abantu. Olaba ali mu uniform eyeggwanga anyiiga. DPC we wandege yanakuba omuntu engumi. Kati omwana wa ghetto. Chiche mutalabye mu Uganda wane kibavumya abantu. Notegera nti oli talina kyafiirwa. Notegera nti ekkomera terimukosa nnyo. Notegera nti obulamu bwe bwonna abadde mukomera. Era n'osigala ngo nolaba DPC mulamba amayinja gamubembedde. Nafunye ngumi n'agikuba omuntu lwa kumumanyira. Gwe n'osigala ng'okyereega mu bantu. Olaba DPC avaako akabaati asobola okuduumira. Alina okutereeza amateeka. Naye gwe n'okwata abaana booli, n'okwata maama we, bonna n'obassa mu katemba. So, my sister, nze ndaba nga wabuuse layiniyo. Mulimu bye tubeeramu ebyokusaaga. Mulimu bye tubeeramu ebyokuzannya. Naye toyinza kuzannyira ku baana ba muno wadde maama we. Ne bwe baba abange wadde maama wange. Naye gwe kimu bibiri naliisanga maama wo. Kimu bibiri oteeka emboozi zo ez'okujajjatta. Ebyo binja kwetondera. Toteeka ku baana bange bigambo. Kubanga maama wa Alien Skin talina yali akunyeze. Gwe nawe bokoseza tobakosa lwa maama wo. Gwe maama wo yakutuma okusiba abantu n'okwesiba mu nsonga ezitakwatako. Wano wakwata maama wa Sefco. N'omusiba. N'omutira business n'omwononera obulamu. Ani eyakunyega ensonga yonna. Bwe yefuula alumirirwa maama wa Sefco yali akoze eki. Fulufige yefuula alumirirwa. Alien Skin kyakola kikyamu nnyo. Okufunamu obuzibu ne bavubuka banne. Gwe wano bano abaana babakwatanga obasiba mu makomera. Era n'abalalo kyababanja ensimbi. Singa wali musaasizi. Bwe bakwetonderanga wandikkiriza. Tuyinza okubuuza pulesa yakkola ki? Era oyinza okutuwa update ku musango gwe. My dear sister, mbadde nsaba you live obukadde bwo in peace. Mulimu omuntu emyaka gyatuukamu ng'alina okwegendereza buli kimu n'okukola dduyiro ng'ayinza okuseseetuka evviivi. Kati mukyala mukulu living obukadde bwo mu peace. Wenenye nnyo abavubuka abatalina kye bafiirwa. Amazima ga Katonda mu ggulu tolaba nti oyogera bino na biri. Naye omwana kaaliva mu buntu bulamu. Kuba sagala ogambe nti example zonna tozirabangako fulufiga. Wano Palaso yalumba Alien Skin misana tuku. Ne polisi temukwatanga. Sibwe kiri? Ne polisi temukwa wali omukubanoonya justice teyabula. Kati omuntu omulala yenna akyasobola okukozesa enkola eyo. Wano tewali kipya. Ekyamakulu kwe kwegendereza omuntu okunyiiza omuntu atalina kyafiirwa. Abagagga si basiru okuteeka ebikomera ku mayumba gaabwe. Naye onaawuuza entalo osula mu nnyumba ya ndabirwamu. Entalo zinaawuuza ku balalu. So wadde amateeka weegali naye naffe tulina okwegenderezaamu. Musajja takunyega. Oli ku maama wo ovuma. Wano mu nsi teriiyo kintu muntu alina mu magezi kyawa kitiibwa nga maama. Wano mu nsi omusajja yenna ategeera kya respecting ennyo n'ekimubeera ennyo ku mutima be baana be. Oli ku baana b'omusajja obayisaamu eggaali. Omusajja gw'omanyi obulungi nti mulalu. Wano ku nsi biri ebintu ebisuula omusajja eddalu. Ekisooka be baana be. Ekyokubiri ye mukyala we. Ekyokusatu ye maama we. Oba kitaawe. Ng'oyagala okutegeera nti okuloosinze layini. Gw'oyita omulalu agenda kufuuka active. Gwe tandika okukwata ku baana be, tandika okukwata ku maama we. Ebiddiridde muli bimaliriza mu kkooti. Nze nkubuulira. Ate authorities muliridda wa? UCC muliridda wa? Uganda Police muliridda wa? Because someone is threatening violence. O provoking abantu abatamanyi mateeka. Olya bw'osamuliza abantu osooza abantu. Bwe banakuba oluyi onakkiriza okolenga ebyekyaki nti kyusa n'ettama eddala. Oba ojja kudda ku
Ate kubulira teri banna Uganda lwe bagenda kunyumirwa nga lunaku bantu bovumire bagenda kusasula. Awo nkutadde kubanga ekyokuvuma abantu obavumye ekyo toyinza kukyegaana. Mubalumiza banna Uganda mwoli osibye abaana b'abantu n'obamalira mu makomera n'otraumatizinga families zaabwe n'osiba bamaama b'abantu buli ayogera ku baana bo n'oteeka mu kkomera oli ku baana b'abantu obajjonkera eriyo atalina budde bwa kkomera nga ne process tagimanyi ng'ajja kunoonya bugweremu odde mu justice. Nkulabuddeko nze ng'akwagala nti yo aged okuze living obukadde bwo mu ngeri y'okwegendereza abantu n'ebiteeka obulamu bwo mu matigga. Abannira baganda bange nina obubaka okuva eri abantu bemukolako. Nira offices mu Uganda yonna abendaga muntu mulekeraawo okubira bakazi baffe amasimu. Abavubuka abo bawandiika details ne bajja ku bantu enamba kwe banaweereza message ngendaga muntu efulumye. Mulekeraawo okwata details ne mukubira bakazi baffe amasimu. Waze warokonera office ko desiki naye ngonyirira nnyo. Abannira nina obubaka okuva mu bantu abavubuka abakolekitinga details ne bajja ku bakyala baffe enamba z'amasimu nti nini mbo endaga muntu bwenaaba efulumye kwe tunakuweerereza message mulekeraawo okubira bakyala baffe. Mama n'ogwo gufuuse muze omuwala aba yakafubutuka kunira nga tannatuuka waka oyambadde bulungi baby ndi atwani ono ndi gesturing officer wano gwowadde enamba ey'okufunirako message y'endaga muntu. Bantu mmwe muwakitinge professional. Secondly, musirete ninga abaana ab'obuwala nti bwana batokoze byoyagala endaga muntu ojja kugikwatamu. Mujja kutulaba kimafia kuba lwaki mutuleeta obusungu kuba bwe muba mukutte ku nsonga eyo. Mukyala wange azze olusi muwerekedde nako tuba tetunnatuuka waka ng'omukulu akubye. naye mujooze abantu abannira abatwala ennamba z'abaana baffe mulekeraawo okubafuukira ekirala. Ayitawa bw'otabaako kikyamu ku mutwe weetaaga kugenda mu rehab. Ayitawa akola bizinensi yo era obadde oyo kyanjigi. Okutegeera nti abasajja tebakwagaliza nkulaakulana bakwagala mu mbeera nga bw'oli. Ani yali akuwadde platform okulanga omulimu gwo? Ayitawa obadde oyo kyanjigi. Era ne ssente gye wazijja ndijja ne ŋŋambayo bannayuganda. Omanjagala tugenda empola mwena tugenda kubakwatira ku nsobi zammwe. Omuvubuka abadde alina bizinensi ye oyo kyanzigizo na madinisa eyandinoonyeza buli platform how you can be marketed. Ensi emanye by'otunda ejjeegule onoonyeze school fees abaana bo oli mu bya kisiru. Singa owajja ati eyakukuba okugulu yakuba bulago singa toli magombe golooza gwe yandibadde asooseeyo. Ayitawa omanye abaana ba Yasini Kawuma gye bali. Omanye abaana ba Yasini Kawuma gye bali. Omanye abantu be yali alabirira. Ofiiririra abantu abalemererwa n'okuddukira abaana ba Yasini Kawuma. My brother Ayitawa bwe biba byolabyeko ne byotegeddeko mu nuupu tebisobola kukubulaini washinga oliko ekikyamu ku mutwe. Katonda akuwadde chance ey'okubiri nti omwana yakumenya omugulu teyakwasa bulago. Lwaki toddayo ku bizinensi yo n'oyo kyebyuma? Lwaki toddayo ku bizinensi yo? Kwabo bonna kuliko akolera kyaki nga bwe mugikolera oba bonna baagala mubeeko we mubapushinga bafune. Banange bwe tuba tuwagira nnyo ate tuleme kuvaamu bwongo abavubuka abato mulekera okubeera basaddaaka z'abannabyabufuzi. Kadingo yabagambye nti buli kimu kiri documented. Ali mu documentaries. Nene bwe yafuna omukisa ogenda okulaga abazungu Uganda bwe bleeding yatwala baana be. Ayitawo oli muvubuka munnange wafuna capital n'otandikawo omulimu. Concentrate on your business. Va ku bafere. Entalo ne sympathy ne documentaries ze bazanya bazizanyise ku baana baabwe. Miki Wine aliriddawa. Omanyi chairman Nyanza abaana balina.
Lwaki bo bali concentrated bali masomero basoma? Omanya abana be bayina mu bakazi be batamanyi. Lwaki ne basaddaaka y'omu bafunireko amawulire? Oli muvubuka munaku munnange. Twava mu ghetto. Owaguza ofunye capital. Ebino bijja kubireeta. Kuba bano be bavubuka Jeno Damulira bye yasikiringa. You were skilled by Jeno Damulira. Mu ghetto initiatives. Era grupu yamwe yonna Sako yafuna sente. Eyandi concentrate nze mu businesses ze n'oyo kyenjiji n'amadinisa. N'oyo kya gates. Oli mukolera kadingo ojja kufa. N'abaana bo tebajja kujjukirwa. I tell you. Nze nkubuulira. Kiki okyanoonya ayitawa? Why don't you market your business? Toyina business. Abasajja abo tebalaba ngeri gyo struggling mu n'okumarketinga. Ani yali akwazisa wadde ku page ye nti muwagira ayitawa ku mirimu gye gino. Njagala bannayuganda mwenna abampulira. Gwe genda ku TikTok oteekamu ayitawa. The fool gwe baakamenya okugulu. Singa baakwasa mutwe. Ne abadde struggling n'okumarketinga ka business ke. Sirabanga wadde amukina platform. Aba basajja bakwagala mu mbeera eyo. Tebakwagala mu mbeera ng'osobola okufunira family ye ekyokulya. Bakwagala kubeera saddaaka yaabwe. Era mu bbanga ly'omaze mu struggle tolabanga nti tewali kiddako. Tolaba nti olina kukolerera buvubuka abo nakozesa mikono gyo. Tolaba nti mu 70 mwina gye mumutwala. Bw'oba tolina bwongo bulema oliko ekikyamu. Era gwe ne muganda wange Olivia Lutaaya muliko ekizibu. Oyo Olivia Lutaaya singa yali ku mabiito. Singa n'amabanja agatiikinga. Ate babulidde kubanga omuntu atayiga. Olesa abaana bo emyaka ena oli mukomera. Ovuddeyo tebakukinya wadde kataano ku 10. Olina kuddamu kubeera futu soja. Tolaba nti oli saddaaka y'abasajja abeenoonyeza ebyabwe. Mu famire zaabwe n'abaali bawusigala olwaleero balina za apartments. Muyige. Museveni amakuba agakoze mugende mu byalo mulime mwanyi. Obudde bwe mutaddemu nga mwonoona mu bintu ebitagguka. N'otunuulira omwana yagenda ku kyeyo ku Bwakadaama nga yakuleka wano ojjako Museveni yakulemerera olwaleero alina kyakoze. Bakumenye kugulu singa omusajja eŋŋumi gye yakkuba yakwata mutwe. Bonna be mwatimba wali ku bipande bya Nuupu ani gwe mulabirira? Nkuleetere maama wa Yasin Kayuma. Honorable Prime Minister Nabbanja si ye yamuyambye n'okumufunira wagenda okuteeka abaana be. Muyinza okutulaga omwana wa Yasin Kayuma gwe mugamba nti ye yafuna essase lyali ligenda okutta Bobi Wine gyali. Kati naye ngoddamu ebyo ebyekisiru mu protest vote. Abasajja baafunye omusimbi okuva mu gavumenti babakubiriza kudda mu kalulu. I tell you. Kubanga akalulu kotalinamu security. Akalulu komanyo bulungi nti si gwa akalangirira. Ongamba otya nti gwasinga okukagala okusinga akalinamu omuzannyo. Luli wagamba bakubba akalulu era n'obikwasa bannayuganda. Kooti y'abantu yatula luddawa. Muli mu katemba mutaddemu obulamu bwammwe. Omuntu eyandigenze n'alima n'akuba buloka. Omwana concentrate nze n'akuba buloka. Omwaka gugenda okugwa walinga buli lunaku akuba buloka bina. Omanyi sente z'abalimu. Omanyi tanuru z'abayokyeza. Mutubulire mufunyeemu ki. Nga n'akasente akava ebweru bakulu be bakekusa. Munnabyabufuzi akwagala oli mwavu. Bw'oba olina kyokola tekimukolera makulu. Ayita wambuulira ye yali alanze bizinensi yo naawe ofune kasente. Taliyo. Wano ka Facebook page ko ne ka TikTok obadde nga bambi oyo kyebijjiji. Ani yali akuwagidde naawe oseetukeko bw'oli awe bakwagala ng'okubwa poliisi ottibwe batimbe buli wamu bakole amawulire bakunoonyezeeko akalulu. Naye omusajja aligwa mu Olivia Lutaaya. Aligwa mu Olivia Lutaaya. Omanyi nawe empima ne ngamba nti kati nino otutte nankani. Dino eryamanda eddebe. Kuba omuntu atayiga. What's your problem? Ku byonna by'oyiseemu tolabanga nti wano tewali kiddako. Nyanzi bwe bamukwata ye bamusawuwe. Nga taliko wadde akamogo w'omwana w'omunaku. Ne Katonda onnyambanga nnyo. Katonda wannyamba okuba omwana w'omunaku nga nina amagezi.
nga mwegali mutwe. I cannot associate ku bintu ebitaguka. Museveni watugamba omujjako ku myezi 2. Kali ate nalabye wekyanga omukuba bubeddo mbukati ate tumukoye. Okumujjako kwakomawa. Tebabyebuuza abasiru baakuna abavubuka. Abazadde omwana wo bw'olaba nga atandise okusirwala mu byotategeera ddamu omuyita omunaaza ekyogero tekyanoga. Terinda ya muzadde yandizadde mwana musiru. Omwana mutambulireko. Omwana wo olaba atandise okuwuuzuma n'abeenoonyeze ssente. Tova mu masabo. My mother was poor, but I have a brain. I cannot even waste a single time. A minute. Ndinja samirira mu byestafunamu. Tusoka kuwandiika wali. Tukubiriza abantu protestive vote. What is a protestive vote? Gwaloza Museveni akaluluke nansa nakalina kye kamukolako. Akomwako ogumu akeka wempe. Basekeredde. Bagenda okubayola akalulu wano. Omukulembeze mu mubuuze. Otukulaakulanyiza tyanga abavubuka. Tukoze tutyo okufuna mu nsebu reading ebyobugagga byolina naffe tubeeko nabyo. Tugenda okulwanisa Museveni nga tuli ku madala gegamu. Oyo omukulembeze nga tannakukumamu muliro kuteeka bulamu bwo ku front line. Asoka kuteekere wawoleka abaana bo. Kubanga yasindika umamu birabye nga ne emye bana tebasoma. Bana mwandu bayaga. Family ze yali alabirira. Kati omuntu yenanga tannakuteeka ku front line. Akukakase nnyo. Akolere ebyo abaana be bali byako ng'ovuddewo. Ebyo mujja kuwoza aniya mutta togendanga mu lutalo lwonna. Togendanga mu lutalo lwonna nga toyina insurance. Bino ebyaleero mwandisose endagaano. I'm giving you my life. Otugamba tujjeko Museveni tufunirawa. Kubanga ne bafutu soja bewasibisa obaleseewo owadde card nalukola kuwadde omusimbi. Eyakajja mu nupwe which says gwe bawadde card. Kati buli muvubuka yenna wandibadde obuuka n'ogamba 1. Kino kye tulimu tufunirawa. Government ekuwa bilioni 5 buli mwaka. What is our percentage? N'olaba abaana b'abanaku. Mwana w'omunaku atalina bwongo. Family tunuludde gwe okugibbulula naye ate oli mu kwebbika. Ogobe nze wali olabyeko wadde mu byenaalemu. Soka kungulira mafuta. Soka kungulira mafuta. Sajja mukulu Zambali, Bulasi yo Mukasa. Oyinza okumaliriza nga Sasa Simon Muyanga. Eyalekawo omulimu gwe n'ayingira ebyobufuzi abantu ne bamuboola. Nsaba nupwereme kuvuga supidi my brother. Lwamiti gyali. Oyinza okumaliriza nga oyozeza nga oyanise mu ttaka. Banja abayisiganyiza n'omukisa. Oyingidde ebyobufuzi nga oli ku piiki weetagidde okufunira mawulire. Ogenda ozinira abantu mazina, wezinyazinya abantu mazina, oyagala kufaanana n'ensereko. N'ensereko n'oweeka wempe. Bannayuganda nga nakati nga nabo babuufu. Nga babuufu. NBS mu abali tale center mu kalulu akawedde. Abantu bagenda okubibajjukiza bababuuza obululu gye mwabujja